والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما بعد إخوة الإيمان أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله ربكم واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين baganda bange bakkiriza wamu ne bannyinaze oluvannyuma okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala nsaba ebyengera n'emirembe bidde ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mbakubiriza nga naye neekubiriza kubeera nga tutya Allah tabaraka wa ta'ala yentanda yokka gye tulina okwesibirira sallallahu alaihi wasallam. Mu bimu ku biraga nti ajagala kwe kuba nti yateekawo sizoni ez'enjawulo ezirimu ebirungi ebingi ennyo mu kubeera nga bitusembeza mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. N'atuteerawo obudde, n'atuteerawo ennaku, emyezi, n'atuteerawo ebiseera eby'enjawulo nga tulina okusinzaamu Allah subhanahu wa ta'ala nga wafi tilka al ayyamu tilka shuhur tilka saat fadailu kathira, nga mu biseera ebyo mu myezi egyo mu budde obwo mulimu ebirungi bingi nnyo singa omuntu aba abikoze afuna empeera nnyingi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Tusobole okompitinga ne umma ezatusookawo ezawangalanga emyaka 8, 7, 6 so nga ate ffe tuli wakati wa myaka 6 ne7 nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakirambika mu hadith a'maru ummati ma bayna 60 wa 70. Kati nga tosobola kukompitinga na muntu awangadde emyaka 7 nga gwoli myaka 6. N'olwekyo Allah yatuteerawo sizoni mu myezi egy'enjawulo, mu nnaku ez'enjawulo, mu budde obw'enjawulo ng'omuntu akola omulimu mutono nnyo naye n'afuna empeera nnyingi nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Mu sizoni ezo tubadde twakava mu sizoni ya hijja mu nnaku 10 ezisooka ne hijja yennyini abagikoze Allah akkirize. Kati tugenda tandika sizoni endala y'omwezi guno gwe tugenda otandika ogwa Muharram, omwezi ogutandika omwaka. Gulimu ebirungi bingi nnyo, gulimu amateeka mangi. Allah bana batusobozesezza tujja kubeera nga tubiraba insha Allah ta'ala. Ekigambo ekisooka omwezi gwa Muharram gwe mwezi ogumu ku myezi 4 egy'emizizo Allah subhanahu wa ta'ala gye yatugamba mu surat at-Tawbah aya 36. Allah agamba subhanahu wa ta'ala inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله سبحانه وتعالى تجزم آية سورة التوبة آية 36 انتمازم omuwendo gw'emyezi egimanyiddwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala giri 12, emyezi giri 12 mu kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala kuva nga yatonda eggulu n'ensi. Naye mu myezi egyo 12 mulimu emyezi 4 egy'emizizo egy'enkizo ku mirala. Allah n'atugamba mbanga mugituuseemu nga muli balamu fala tadhlimu fihinna anfusakum, temulyazamanyizangamu emyoyo gyammwe amakulu ne mukola ebintu Allah tabaraka wa ta'ala byatayagala. Emyezi egyo tukyali mu Dhul Hijja ate tugenda kutandika omwezi gwa Muharram. Abavunuzi ba Qur'an mubonga mulimu al-Imam al-Qurtubi ne ba imamu abalala bagamba nti khassa Allahu ta'ala al-ashhur al-hurma bi-dhikri. Allah yayogera emyezi egy'ena egy'emizizo n'agyogera nga jankizo. Naam wanaha ani dhulmi fiha, nagaana oba natuziyiza okubeera nga tulyazamanyirizamu emyoyo gyaffe tashrifan laha, olw'okugiwa ekitiibwa n'olw'okugigulumiza. Wa in kana manhiyan anhu fi kulli zaman, newankubadde nga Allah yatugaana era okulyazamanya emitima gyaffe ne mu myezi emirala egisigadde, naye olw'okuwa ekitiibwa emyezi gineena Allah subhanahu wa ta'ala yagyogera mu lwogero olw'enjawulo nti temulyazamanyirizangamu emyoyo gyammwe ne mukola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatayagala.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الاثني عشر. يا ابن عباس يجيكم غانيا جنة ناغانت يا الله جريا تجيزا ميزي جنة muberenga temuli azamanyizamu mitima jammwe nga mukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam kama fi sahihayn yatugamba min hadithi Abi Bakrata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khataba fi hijjatihi فقال إن الزمان قد استدار أي طافه كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القاعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. نبينا صلى الله عليه وسلم محديثي إمام بخاري مسلم أقامانتينو إبانغا أو ekiseera kijja ne kyetooloola oba emyezi gyetooloola nga okuva ku lunaku Allah yatonda eggulu n'ensi, naye mu kwetooloola kw'ebbanga oba kw'ekiseera mulimu emyezi 12 mu mwaka. Emyezi egyo mulimu emyezi 4 gya mizizo, mu gyo mwe muli egiriraanaganya 3 ogwa Dhul Qa'da oguyitibwa Dhul Qa'da kubanga abantu batuula nga tebalwanirangamu Abawarabu mu biseera ebyo, batuulanga nga beetegeka okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala n'omusinza mu mwezi gwa Dhul Hijja. Ne kuddako gwa Dhul Hijja ogwennyini, ne kuddako Muharram gwe tugenda otandika insha Allahu ta'ala, n'omwezi ogwokuna oguyitibwa Rajab Mudhar kyekika mu bika by'Abawarabu bo baguyitanga Rajabu, so nga ate ekika ekirala Rabi'a bagamba nti omwezi ogwo gwali wakati wa Jamada ne Sha'ban. Jamada wa Sha'ban bali baguyita Ramadan bo, nenga ekituufu kyekyali kino kika kyaba Mudhar abaguyitanga Rajab. Nolwekyo emyezi egyo oluusi kigayalirira ne tutakifaako nnyo, ne tufa nnyo ku Ramadan, ne tufa nnyo ku Dhul Hijja, ne twerabira emyezi gino emirala ebiri. Twerabira nnyo Muharram, ne twerabira ne Rajab, ne tutagifaako nnyo oluusi ne Dhul Qa'da tugifaako nnyo. Naye nga bwe gibanga gituuse, Allah subhanahu wa ta'ala atugambye fala tadhlimu fihinna anfusakum, temuli azamanyirizaamu myoyo gyammwe ne mukola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatayagala. Nolwekyo ikhwata al-iman, ekigambo ekikulu mu kubeera nti tujjukiza ku myezi gino kiki? Ekisookera ddala kumanya bukulu bwagyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri ng'ekyatutonza nti kuyitirizaamu nnyo kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Then ekyandibadde ng'ekyokusatu kumanya byafaayo ki ebyali mu myezi egyo, biki ebyaliwo, lwaki Allah ayagala nnyo tumusinzizeemu mu myezi egyo, tumusinzizeemu nnyo mu myezi egyo. Obulungi obuli mu mwezi gwa Muharram tebugambika, bungi nnyo. Okumanya bungi, Nabi sallallahu yayogera mu hadithi ya Abi Dharri kama kharraja an-Nasa'i agamba nti sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Basahaba balunkananga nnyo okubeera nga babuuza Nabbi buli kamu basobole okukakola kabayingize jana, kabayingize mu kusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naawe muganda wange ofubanga nnyo okuba nti obuuza ekintu oba oyagala okumanya ekintu ekijja okukusembeza mu kusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Abi Dharr abuuza Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayu layli khair, biseera ki ebyekiro ebisinga okubeera nga birungi, wa ayu al-ashhur afdal, era myezi ki oba mwezi ki ogusinga okubeera nga mulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Faqal Nabi sallallahu alayhi wa sallam namuddamu n'agamba khairu layli jawfuhu, ekiseera ekisinga okubeera nga kirungi mu kiro kyekyo ekibeeramu mu ttumbi budde. Wa afdalu al-ashhur shahru Allahi alladhi tad'unahu al-Muharram, omwezi gwa Allah ogusinga okubeera nga gwe musinga okumanya oguyitibwa Muharram gwe gusinga okubeera nga mulungi
maaso ga Allah tabaraka wa taala. Ba ruwatu alhadith wa mufassirun li hadha alhadith wagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam waganti no omwezi okusinga obulungi Muharram kirimo ihtimal, kirimo okufumitiza okugamba nti gwe gusinga obulungi oluvannyuma lwa Ramadan, kubanga Ramadan naye ajjudde ebirungi bingi nnyo. Nolwekyo akhi alhabib, ukhti alhabiba, beranga wettanira nnyo obudde obwekiro mutumbi budde. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi endala yagamba nti athuluth alakhir min al-layl, ekiro ekimu ekyokusatu ekisembayo Allah yanzil, Allah ka beranga okikozesa ekiseera ekyo mu kusinzizaamu Allah, mu kusabiramu Allah ebyetaago bye eby'edduniya n'ebya akhira. Wa hakadha mu mwezi gwa Muharram bwe tugenda otandika beranga obeera wanjawulo mu kusinza Allah tabaraka wa taala. Nkubiriza omutima gwange n'ekyammwe nti tetwettanira nnyo Ramadani yokka, wabula twettanire nnyo n'emyezi gino emirala egy'emizizo nga mujo mwe gwe tugenda otandika mwezi gwa Muharram. Mulimu kube tusaana okukola mu mwezi guno ogwa Muharram min al-ibadat al-mutafarriqa, ibada ez'enjawulo mwe muli okusiiba. Okusiiba bana ibada ya njawulo nnyo, ya nkizo nnyo, zezimu ku ibada Allah tabaraka wa taala ze yeesigaliza empeera zaazo n'atazibuulira ne Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyamugamba nti bw'osiiba ojja kubeera ojja kufuna kino na kino, wabula yagamba nti illa as-sawm aw illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Okusiiba kwange nze Allah tabaraka wa taala, era nze mmanyi mpeera mmeka ze ngenda okusasula omusiibi. Nolwekyo mu ibada ze tusaana okubanga tukola mu mwezi guno ogwa Muharram ogenda otandika insha Allah kwe kubeera nga tuyitiriza okusiiba. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أبو هريرة قامت النبي صلى الله عليه وسلم يقام nti okusiiba okusinga okubanga kulungi mu maaso ga Allah oluvannyuma lw'okusiiba omwezi gwa Ramadan kwe kusiiba omwezi gwa Muharram. Abaffe tugusiiba nga bwe tusiiba Ramadan ennaku 3 ne tumalako. Tukola tutya okusiiba? Nabbi sallallahu kwagamba wano ojjamu okusiiba okwa sunna, osiiba olw'omumande, siiba olw'okuna, siiba ennaku enjeru, oba siiba olusiiba lwa Daud alayhi salatu wassalam. Bwe biba biganye at least jamu olunaku lumu olusiibe oluyitibwa yawmu Ashura lutujja okumanya ebyafaayo byalwo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam era n'agamba wa afdalu ssalati ba'da al-fariidati salatu al-layl, essala esinga okubeera nga nnungi oluvannyuma lw'essala eza farad kwe kusaala mu kiro. Ekiro n'osituka ekiro n'osaala tahajjud, n'osaala witr, n'osaala qiyam al-layl, amanya erina mangi nenga gonna gategeeza kyekimu. Akhi al-habib, Imam an-Nawawi rahimahullah, abamanyi baffe betusaba Allah tabaraka wa taala basaasire gye bali, baatufaada nnyo, baatugasa nnyo n'erimu zaabwe n'okutuvunulira n'okutwanguyiriza ebigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Agamba nti fa in qiila fi lhadith inna afdala as-sawmi ba'da ramadan sawmu al-muharram fa kayfa aktharu as-siyamu fi sha'ban duna al-muharram. Bwe tugamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti okusiiba okusinga obulungi kwe kusiiba mu mwezi gwa Muharram oluvannyuma lw'okusiiba Ramadan, lwaki kijja mu hadithi endala nti Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yasiibanga nnyo mu mwezi gwa Sha'ban? Okudda mu nsonga eyo la'allahu lam ya'lam fadla al-Muharram illa fi akhir al-haya. Kiyinzika okuba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam tiyamanya bulungi bwa kusiiba mwezi gwa Muharram okujjako mu biseera bye ebyasembayo mu bulamu bwe nga n'atera okufa. Ekyokubiri, أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصيام فيه. وبين أين بسنيسا bingi nnyo ebyamugaana okubeera ng'asiiba nnyo mu mwezi gwa Muharram nga entambula ze oba okulwala n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. So akhi al-habib, hadithi eyo tugiyigamu ekigambo kimu kubeera nti nno tusiibe mu mwezi ogwa Muharram. Waliwo omutontomi omu byatontoma ebigambo bino birungi nnyo,
يقام أنت شهر الحرام مبارك ميمون والصوم فيه مضاعف مسنون وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند مليكه مخزون. كلام جميل. يقام أنت وكسيبا أموزيقوا الله قويمزيزو chimuku bireeta emikisa mu bulamu bw'omuntu. Shahrul haram mubarakun maimun, omwezi gwa muharram gwa mikisa ate gwa mirembe. Wassawmu fihi mudha'afun masnunu, okubeera nti osiiba mwezi ogwo ofuna empeera nyingi nnyo ate kusiiba kwa sunna si kwa farad. Wa thawabun saimihi liwajhi ilahihi, n'okusiiba kulwa Allah subhanahu wa ta'ala fil khuldi inda malikihi makhzunun, okusiiba okwo kugenda kuterekebwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala bakukulage yawm al-qiyama nti wasiiba mwezi gwa muharram. Akhi al-habib, ukhti al-habiba, beera mu bantu abasiiba mu mwezi gwa muharram. Ensiiba ezo eza sunna mufenna ze tumanyi, tetugayaala, tukubiriza abantu baffe, abaana baffe, bakyala baffe, mikwano gyaffe tubeere mu bantu abasiiba. Naam, wa min fadli hadha ash-shahr anna fihi yawm ashura, mubimu ku birungi ebiri mu mwezi gwa muharram ng'oggyeko okusiiba kwembagambye okwa sunna okwenjawulo, mulimu olunaku lwe bayita ashura. olunaku olwa ashura lwe lunaku olw'ekkumi alladhi hasala fihi nasrun mubin li ahli al-iman. Allah yataasizaamu abantu ab'obukkiriza olutaasa olw'owolefu olw'amaanyi. Wa adhara Allahu fihi al-haqqa ala al-batil, n'alagiramu obutuufu n'ayonoona obukyamu Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu najja fihi Musa alayhi salatu wassalam, yataasizaamu Musa alayhi salatu wassalam wa qawmahu, n'abantu be. Wa aghraqa Fir'auna wa qawmahu fahuwa yawmun lahu fadila azima, lunaku lukulu nnyo lunene. Yataasizaamu Musa n'abaamukkiriza, n'azikiririzaamu Fir'aun n'abaamugoberera. Lunaku lukulu nnyo eri omukkiriza. Allah buli lwataasa abakkiriza, buli mukkiriza yenna mu nsi alekwa kusanyuka. Ate buli omukkiriza lwanakuwazibwa, omukkiriza yenna mu nsi anakuwala. N'olwekyo olusiibe olw'ekkumi ng'ojjukira ekigambo ekyo ekyaliwo ku bantu ba Musa alayhi salatu wassalam. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. متفق عليه. نبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس بواتوك مدينة asanga abayahudi nga basiiba olunaku olw'ekkumi, n'ababuuza lwaki mulusiiba, n'abagamba nti, ne bamugamba nti tulusiiba nga tujjukiramu nga twebalizaamu Allah tabaraka wa ta'ala olunaku lwe yataasa abantu abakkiriza Musa alayhi salatu wassalam, n'azikiriza omulabe mu Fir'aun alayhi la'natullah, n'amuzikiriza ensonga lwaki tulusiiba. Nabbi sallallahu alayhi wasallam olw'okuba yali asanyuka wamu ne bannabbi be, asanyukira wamu ne bannabbi be, asanyukira buli kirungi kyonna, yagamba nti naffe ka tulusiibe, naye n'alagira basahaba ne balusiiba, n'abagamba nti wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum, ffe tusaana okubeera nga tukola ekyo Musa kye yakola okusinga mmwe. Era mu hadithi endala ojja kukisanga nti Nabbi sallama yagamba nti la in ishtu la asumanna at-tasa, singa n'aba mpangadde, Allah n'ampangaza omwaka ogujja, nze ate nja kwongerako nsiibe n'olw'omwenda. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Olunaku luno lulina ebyafaayo mu mbeera z'Abawarabu ng'ogasseeko ekyo eky'aba Bani Israil, naye n'Abakuraishi nabo baalinga balusiiba. Kama jaa fi sahihayn an ummi al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha, agamba nti kana yawmu ashura tasumuhu Quraish fi al-jahiliya, Abakuraishi balusiibanga mu jahiliya ng'obusiraamu tebunnaba kujja.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يصومه في الجاهلية. نبي صلى الله عليه وسلم نيا رسيبا مجاهلية، فلما قدم المدينة صامه بيتوك مدينة نارسيبا وأمر بصيامه نالجدا بصحابة ونبرسيبا. فلما فرض رمضان بيمرو كذلك بكبكرزا يعني ترك يوم عاشوراء نالك وكسيبا وكفرض ونقول ركمي فمن شاء صامه ومن شاء تركه. yagalanga yalusibanga ate yagalanga nga talusiba. amakulu lwasigalanga lwakiyagalire. nawe nkuga nti lwakiyagalire naye ffe ng'obwetaavu bungi, entanda yaffe nga ntono. bw'oba ng'oli mulamu tolina kikuluma, akhi alhabib ukhti alhabiba, beera mu bantu abasiiba olunaku olwo insha allahu taala hatta takthura khairatuk, ebirungi byo bisobole okubeera nga byeyongera mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. akhi alhabib wa ukhti alhabiba, Aisha radhiyallahu anha atugamba nga Imam al-Qurtubi buyagamba. Imam al-Qurtubi rahimahullah kana yu'alliq ala hadith Aisha aw at-ta'liq comment ku hadith Aisha radhiyallahu anha نقامت يدل على أن صوم هذا اليوم كان عندهم معلوم يعني المشروعية والقدر، ولعلهم كانوا يستندون في صومه إلى أنه من شريعة إبراهيم وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما. أبا قريش بارو سيبانغا siku gani bamanyi obusiraamu wabula baali bagoberera shari'a ya Ibrahim ne Ismail, baali balusiiba abo bannabbi bombiriri. Allah subhanahu wa ta'ala abasiime. nolwekyo okusiiba olunaku olwo si farada wabula lwa sunna. abayagadde alusiiba, abatayagadde talusiiba. naye weepimeemu olabe embeera zo ne Allah subhanahu wa ta'ala n'ebirungi by'olina. bw'obanga ojjuzza alhamdulillah oyinza odduleka n'otalusiiba, naye bw'obanga okyalina obukendeevu, okyalina obwetaavu ku mirimu, beera mu bantu abasiiba olunaku olwo biidhnillahi ta'ala, oyongere ku birungi by'olina, kubanga oddusiiba ddwo nga ddwo lujjudde ebirungi ebitagambika. Allah tusobozese twogere ebimu ku byo. mu byo annahu yukaffiru sanata almaadiya. Allahu akbar. Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiwa amazambi amatontono ge wagwamu ga mwaka mulamba ogwayita. la hawla wala quwwata illa billah. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. la hawla wala quwwata illa billah. obulungi bw'oba otudde ne weetegereza obulungi bwa ummatul islam, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulina umma jujja kwagala kubeeramu etaliyo. tubadde mu kusiiba Arafa, Allah asonyiwa eby'omwaka mulamba oguwedde n'omwaka mulamba ogunajja. yawmu Ashura n'asonyiwa ogwayita, mwaka ogwayita. naye amazambi amatontono g'oba oguddemu nga tomanyi oba ng'omanyi, n'osaba Allah akusonyiwe, bw'oyongerako n'okusiiba luno olunaku olw'ekumi, Allah tabaraka wa ta'ala n'akusonyiira ddala amazambi go g'oba oguddemu amatontono. la hawla wala quwwata illa billah. ekigambo ekyo kikulu nnyo. nibwotamanya birungi birala biri mu kusiiba lunaku olwo, n'omanya nti Allah agenda kusonyiwa amazambi, ekyo kikumala okubeera nti olusiiba. lwaki tugamba nti nno mazambi matono? mu hadithi ya Uthman ku nkomerero yaayo, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ma lam tu'ta kabira wa dhalika ad-dahru kullu, bw'obanga tokoze mazambi manene omwaka mulamba n'owewala amazambi amanene, n'obanga okola amatontono, Allah ge yagamba nti illa lamam, amazambi amatontono gogwamu nga tomanyi nga matono si manene, si min al-kaba'ir, ale nga tegali mustamirra, amatono ago nago be gabeera nga ga lugenderero, gagenderera gafuuka manene. abamanyi abamu bwe batwe bagamba, naye nga weefaako okubeera nti weewala amazambi aga manene, n'amatono nago ng'ogagwamu naye nga togenderedde, bweweenenya Allah akusonyiwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala.
ekirungi ekirala kiri mu kusiiba olunaku olwo anna rasula sallallahu alaihi wasallam kana yatlubu fadlahu ala al-ayyam. Nabbi yanoonyanga nnyo obulungi obuli mu lunaku olwo n'alusiiba. Bwe tubanga gwe tugoberera naffe tunoonye obulungi obulimu biidhnillahi ta'ala, tubeerenga tulunoonya, tululinde, tubuuze ashura yaddi nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwagamba an ibn Abbas radiyallahu anhuma wasuila an yawmi ashura, yabuuzibwa ku lunaku lwa ashura faqal ma alimtu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sama yawman yatlubu fadlahu ala al-ayyam illa hadha al-yawm. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tewali lunaku lwe yasiiba ng'anoonya obulungi obululimu okujjako olunaku lwa ashura, wala shahran illa hadha ash-shahr yani ramadan, tewali lunaku mwezi mulungi gwe yayagalanga nnyo siiba ng'ayagala obulungi obulimu buleme kubeera nga bumuyitako ng'omwezi gwa ramadan. N'olwekyo beera mbanoonya olunaku olubuuze terukuyitako, wetegeke weteekateeke osobole okubeera nti n'olusiiba. ekyokusatu annahu iqtidaa'un bi nabiyillahi wa kalimihi Musa alayhi salam wa shukrun li ni'amillahi bi inja'ihi lilmu'minina wa ihlaki lkafirin. Tugoberera nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam yayogeranga ennyo ne Allah tabaraka wa ta'ala olw'okuba nti yeebaza ekyengera kya Allah okubanga yamuwonya n'amutaasa n'abamukkiriza n'azikiriza abalabe be. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yasiiba olunaku olwo ng'atuuse e Madiina n'alagira basahaba buddusiiba, naffe tugezeeko okubanga tulisiiba niwankubadde nga si lwa tteeka nga bwe tukirabye. Ekyokuna anna sahaba radiyallahu anhum kanu yusawwimuna fihi subyanahum, basiibanga ne basiibisa abaana baabwe enjala bwe kaluma akaana ne bakeetoolooza paka olunaku ne luggwako nga tekalidde ne bakagaa nti awo lwaleero tubadde mu kusiiba lunaku lwa Ashura, lunaku lwa 10. Naffe tugezeeko okumanyiza abaana baffe emirimu bwegito egya ibaada la Allah tabaraka wa ta'ala ayinza okubeera nga atusaako okusaasira kwe biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ebimu ku birungi oba ku bigendererwa wisdom al-hikma mu kusiiba olunaku olw'omwenda, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugamba yawmun salih, lunaku lulungi, lunaku Allah lwe yawenyezaamu babani Israel n'abataasa omulabe, yaluyita yawmun salih, olunaku olulungi. Lwaki lunaku lulungi? Kubanga Allah yazikiririzaamu omulabe. Kati olunaku olulungi banne okwawukanako n'endowooza z'abantu n'enzikiriza z'abantu nti abantu basanyuka busanyusi ate nga bafunye ebirungi, arefe mu busiraamu twerumya bwerumya mu kusinza Allah, kuba tojja kunga nti okusiiba masanyu nosiiba enjala ng'ekuluma, si masanyu, wabula kiraga nti bwe bafuna ekintu ekirungi ate kolayo ekirungi ekisiimisa Allah newankubadde kirimu obuwumi, gamba ng'okusiiba. Kolayo ekirumya omubiri gwo, kolayo ekikooya omubiri gwo, ekikooya obwongo bwo lillahi tabaraka wa ta'ala, olwo ashukru yakunu tamman, okwebaza kubeere kujjufu. Okwawukanako n'ebyengero oluusi olwali Allah byatuwa, gamba ng'okusoma, omwana n'asoma bulungi n'afuna degree ali mu kifo ky'okwebaza Allah ate n'oyita ebidongo ewaka, subhanallah. Leka tuzineko tweyagaleko omwana oyo atawanye nnyo n'okusoma, ebyo si birungi, wabula weebaza Allah nate nakikulumya naye ng'ate okirinamu empeera mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Weebaza Allah tabaraka wa ta'ala ng'ate okola ibaada ennene ate esinga nakirala oluusi ky'obadde nakyo, kubanga okusiiba si ibaada yakwepanka, si ku ibaada yakweraga, wabula ibaada emanyiddwa empeera zaayo Allah, ibaada erumya omubiri, ibaada erumya enjala, erumya ennyonta, ibaada ekusembeza mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. So mu hikma ezirimu kusiiba nga weebaza Allah tabaraka mu kwebaza Allah kubeera nti ate okolayo ibaada endala eraga nti mu butuufu oli musanyufu mu maaso ga Allah. Hikima endala
okuba nti Allah Nabi sallallahu yatuga nti ffe tusinga okuba okumpi ne Musa okusinga mmwe, era umma eno yennungi ennyo okusinga umma endala. Kyova olaba Nabi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi endala yatugamba nti nja kusiiba olw'omwenda nga bwe nakyogeddeko, fa idha kana al-aamu al-muqbil insha Allah sumna al-yawma at-tasi', tujja kusiiba olunaku olw'omwenda tubeerenga ate ffe twongeramu mu kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. naye mwogezi wa hadithi agamba falam ya'ti al-aamu al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unfortunately mwaka ogwaddako Nabi sallallahu alaihi wasallam yawangala nafiirawo. Imam Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa akharun bagamba nti yustahabbu sawmu at-tasi wal 'ashir jami'an li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sama al-'ashir wa nawa siyam at-tasi'. Kyamu sunna okusiiba olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali amaze okuleeta enniya enasiiba olw'omwenda singa n'abawangadde ne lwakubanga Allah tiyamuwangaaza. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتشران بك. نعم lwaki tusiiba ate olw'omwenda ne tulwongerako mukhalafatan lilyahud wannasara, mukhalafatan lilyahud ala iqtisarihim ala al-ashir, tubeerenga ibada yaffe tujongeramu twawukane n'abayahudi baabasiiba olw'ekkumi lwokka, ffe tusiibe ennaku bbiri tubaawukaneko. Ekirala anna almuraadu bihi waslu yawma ashura bisawmin kama naha an yusama yawm aljuma wahdahu dhakara al-Khatabi, okubeera nti tugattako olunaku olulala singa mathalan olw'ekkumi olwo luzze ne lujja ku lwokutaano, Nabbi yatugaana okusiiba olwokutaano lwokka, kati twongerako olunaku olw'omwenda olwokuna ne ziba bbiri, tusobole okuba nga tukola ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yagamba. Ensonga eyokusatu oba hikima eyokusatu lwaki tusiiba bbiri, nti oluusi oyinza obutateeba lunaku luli lwennyini olwaki olwa hilal, olw'okuvaayo okw'embonekera y'omwezi gwa Muharram. Oyinza obutavaayo lunaku lwennyini n'obala mwenda, n'obala 10 nga ziri mwenda, n'obala 11 nga ziri 10, kati olina okugattako olw'omwenda osobole okuteeba olunaku luli lwennyini biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Era ekyo kye kigambo kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. الحافظ ابن حجر رحمه الله قام في تعليقه الحديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ما هم به من صوم التاسع يتحمل معناه ألا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطا له وإما مخالفة اليهود والنصارى وهو الأرجح. إمام ابن الحجر صاحب الفتح الباري يقام أنت mukubeera nti tusiiba olunaku Nabi sallam okwogera ekigambo eky'omwenda olunaku olw'omwenda kwe kuba nti nno aleme kubeera nti akoma ku lunaku olwo lwokka, n'ekirala mu kuba nti nno olunaku olwo lwennyini alufunira ddala, singa aba alumiisinze ku lw'omwenda kale ku lw'ekkumi lwennyini ayinza obutalumiisinga okusinziira ku vaayo kw'omwezi. Naam, okusiiba olunaku zino olunaku luno olw'ekkumi n'obulungi bwalwo waliwo almaratib galinga asatu oba steps zetulina okuyitako, ziringa bbiri zetulina okuyitamu okusiiba olunaku oba engeri zetuyinza okusiibamu. Olusiiba olusooka siyamu ttaasi wal ashir wal hada ashar, oyinza okuzisiiba ennaku 3, olunaku olw'omwenda oba n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Hadha jaiz olwa hadith eyogerwa ega nti suumu yawman qabilahu wa yawman ba'dahu, musiibe olunaku before n'olunaku after, amakulu olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olumu. Ekyo kimu. Ekyokubiri anna alladhi yasuumu al-ayyaama ath-thalatha yakunu qad saama 'iddata ayyaami min shahri llahi al-muharram wa siyaamu fihi min afdali siyaami ba'da shahri ramadan. Omuntu asiiba ennaku essatu abeera asiibye ennaku nnyingi mu mwezi ogwa Muharram, ate era ng'okusiiba mu nnaku ezo
okusiba mu mwezi ogwo kye kisinga obulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Ekyokusatu siyamul ayyami thalatha, okusiba ennaku esatu ezo itminanun linnafsi wa ta'akkudu min idraki yawmi ashura, obeera mukakafu nti ennaku ez'esatu sitemujja kubula mu lunaku luli lwennyini, olunaku olw'ekkumi. So osiiba olwaleero n'osiiba olw'ekkumi lwennyini n'osiiba oluvannyuma olw'ekkumi n'olumu, ebyo byonna bikkirizibwa. Step eyokubiri siyamu tasi' mal ashir, kwe kusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi nga bwe twakyogeddeko. Then step eyokusatu ifradu al-yawm al-ashir bisiyam, kwe kusiiba olunaku olw'ekkumi lwennyini n'osiiba n'omaliraawo olunaku olwo lwennyini. Ezo steps 3 ze zikkirizibwa okubeera nga tusiiba mu olunaku lwa Ashura. Baganda bange abakkiriza wamu ne bannyinaze, saba Allah tabaraka wa taala abasobozese nange ansobozese okubanga tuwa ekitiibwa olunaku luno, era tubeere mu bantu abalusiiba, ate era ne Muharram okutwaliza wamu tubeere nga tumuwa ekitiibwa. Tusiibe ennaku z'okusiiba eza sunna ezimanyiddwa, tuyitirizeemu okukola ibadaati ez'enjawulo, naam, ng'okusoma Qur'an, ng'okusaddaaka, ng'okuyisa obulungi ab'eŋŋanda, bakadde baffe baba bakyali balamu oba baafa era tusigala tubayisa bulungi, balirwana, embeera zaffe zikyuke. Ensonga lwaki Allah omwaka agugguzaawo mwezi gwa mizizo ate n'aguggazaawo mwezi gwa mizizo, tubeere nga twenyigirira mu ibaada ez'enjawulo. Awamu n'okwogera ebirungi ebyo ebiri mu mwezi gwa Muharram, era abakozi ba bid'a nabo era beenyigawo ne baga nti naffe tujja kwenyigawo tubeeko ne bye tukola ebyo nabbi byataakola oba byataayigiriza mu mwezi ogwo, oba naddala olunaku lwa Ashura. Ekisookera ddala olunaku lwa Ashura abashiya mubalaba ku TV beekuba embooko, beesala ebiso, baleeta omusaayi, abamu ne batuuka n'okufa nga beekubagiza olw'okufa kwa omu ku bazzukulu ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayitibwa Hussein. Kituufu yattibwa ku lunaku olwo, naye si ye mulongoofu yasooka okufa, nti omuntu asooka atuuke n'okuba nga yeesala yeekuba emiggo, omusaayi gujje, kubanga is mourning, akubagiza okufa kwa Hussein. Ekyo tekikkirizibwa, wa hadha min al-bid'i. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam teyakikkiriza, era mujja kubiraba ku TV nga abashiya babikola, tekikkirizibwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakigaana. Ekyokubiri min al-bid'i, okubeera nti olunaku olwo tulwawula lunaku endala n'okwambala obulungi n'emmere nga yanjawulo, enva za njawulo, abantu abakyala beekuba hinna ne bambala engoye ez'enjawulo, naffe abasajja, ebyo byonna tebikkirizibwa kubikola lunaku olwo bil khusus nga lweyawudde. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ekigambo kiri kimu, kusiiba na kukola ibaada ez'enjawulo. N'olwekyo tubyewale ebyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama teyabikkiriza. Naam, ikhwata al-iman, nga tumaliriza biidhnillahi tabaraka wa taala, waliwo ebigambo biringa 4-5 binyagala malirize nabyo atujjukira olunaku olwo olwa Ashura. Ekigambo ekisooka tuyigamu obukulu bw'okwebaza Allah tabaraka wa taala, era nga okwebaza Allah, okwebaza okusinga obulungi kukola ate ibaada ndala. Bw'oba oli mugagga olina ssente, weebaze Allah na kusaddaaka mu ssente ezo zennyini. Oba olina irimu, weebaze Allah na kugisaasaanya. Kyonna ky'olina ky'oba okozesa, amaanyi go gonna g'olina g'oba okozesa mu kubeera nga weebaza Allah tabaraka wa taala. Ekyokubiri nti wabangawo okutaasa kwa Allah kusanyukirenga. Allah akutaasizza omulabe, Allah akutaasizza obwavu, Allah akutaasizza obutamanya, Allah alina ddala lyakusituddemu. Sanyuka, naye ng'osanyuka fi nitaaq al-ibaada, nga tosukka hudud Allah,
bikomo bya Allah tabaraka wa taala ngokola ibada era ennungi eraga okusiima kwo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Kigambo ekirala okulaga okusiiba nti ibada nnene, okusiiba ibada nnene bannange tewali mpeera zikwenkana. Era bamanya abamu batuuka n'okugamba nti singa omuntu ali azaamanya muntu munne kuno ku nsi, yawma alqiyama bagenda kumuggyako ebirungi ebirala okuggyako okusiiba okuti bagenda kukuwa muntu mulala yenna, ekiraga obukulu bwa ibaada eyo. Nolwekyo tujettanire nnyo kubanga erimu empeera nyingi nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, nga era bwe yagamba ti kullu amali ibni adami lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi, okusiiba kukwe Allah tabaraka wa taala. Ensonga endala nti omulyaza amaanyi ni bw'anawangaala atya, ni bw'aneeyagala atya, ekiseera kigenda kutuuka aveewo ataalaba ku Firawuni, ataawulira ku Firawuni, ataamanya amaanyi ga Firawuni. Allahu subhanahu wa ta'ala yamuzikiriza fa akhadhnaahu wa junuudahu fanabadhnahum fil yam wa huwa mulim. Allah yamuzikiriza mu nnyanja n'afa n'aggwaawo, kati Firawuna takyalina waayogerera. Nolwekyo mbulyaza amaanyi, oba olyazaamanya mukyalawo, oba olyazaamanya abaana bo, oba olyazaamanya mukama wo ku mulimu, manya nti ekiseera kigenda kutuuka obeere nga tokyalina maanyi galyazaamanya, ng'amaanyi gonna ga Allah tabaraka wa taala. Ekigambo kyenja okusembyayo nakyo, ebyokuyiga byo bingi nnyo 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 biidhnillahi taala, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalulunkanira nnyo umma yeeno okubeera ng'agitegeeza buli kimu kyonna ekigitukuza, ekigijjako amazambi, tuuke mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga umma eno ntukuvu. Mu bimu ku bitukuza umma eno kwe kusiiba ne ibaada endala ze tutogeddeeko wano neze mumanyi obulungi. N'olw'ebigambo ebyo nsaba Allah tabaraka wa taala atusobozese ffenna okuba nga tukola emirimu emirungi egyo gijja okututuusa mu maaso ge ng'atusiimye, nga naffe tumusiimye. Tusaba Allah tabaraka wa taala asaasire bakadde baffe, asaasire abasomesa baffe, bamaseeka baffe, abamanyi baffe, asonyiwe asaasire bakyala baffe, abaana baffe, ffenna tunyweze ku ddiini ye, atusinkane yawma alqiyama mu jjana eya waggulu al-firdaus. Hadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.